Omukulu Jeno Katumba Wamala wetwogera kati nga naye Akooye Obutemu n'obutugumbuzi bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni era ng'olwaleero amwambalidde. Ono nno Jeno Katumba Wamala bigambo abyogedde nga talina gwatiddemu era nga talina gwagambye. Baganda bange, mikwano gyange, bino bujjo tubibagamba nti one time amazima gajja kuvaayo era ebintu tujja kubitegeera. Kakati tumaze okubanga tubiraba era omukulu Jeno Katumba Wamala ne banne okuli Jeno Kayindo Tafiire batandise okwogera ddala ebintu. Baganda bange, mikwano gyange agali awamu gegaluma ennyama nenno baganda bange tongera bajjukiza nti mwami Yoweri Kaguta Museveni takyalina kiddako kubanga abantu ebintu babitegedde era talina kyagamba. Obutemu bwe n'obutugumbuzi bwe agenda kubwejjusa one time. Ffe tubaddewo ebbanga lyonna nga tumugamba nga tumujjukiza nti byonna abikole n'etakyalina kiddako. Abantu ebigambo babyogedde, abantu ebigambo babiwulidde, abantu ebigambo kaakati babikkuse. Kaakati nno bamuguddemu ne bamutegeera. Museveni Nakabinjake tolina kyogamba bantu. Museveni kkiriza omule mu mirembe kubanga ekijja maaso awo tulaba nti ennaku zino weekweka mu nsiko ogenda kubulwa newe weekweka. Ffe tukugamba, ffe tukubuulira kiri gy'oli okwetunulamu n'omanya nti bannayuganda bankooye, bannayuganda bakkufu gyendi n'otambula n'obaviira mu mirembe nga tewali akukase kubanga ndaba we wali olugendo lwo oluyinza okutwala ku buwanguzi. Ne bwonna alemerako Museveni ogenda genda bubi. Naye kikyendese bantu kibe tulese mu ggwanga. So when I'm exposing enkweze ng'eziri mu opposition, please let me do my job. Bane basibye change. Bane basibye change. Can we imagine twa chagulu bamalo tuba akalulu. Social media yona bagishatinga down. Nibagamba tali kuddamu kwogera ku byabufuzi. I stood nengamba no tojja kwogera up to now. Kyaluma bangi bali omanyi bakimaze. Gwokimanyi nti abasajja bano be muli mu kudefendinga mu abamu. Museveni yabawa 6 billions okushatinga down tagenda kulayira. Akabinja kamu defending aka DP block akali mu nope. Museveni yakawa 6.5 billion Uganda shillings. Era bamugamba ffe tugenda controlling abaana bonna abali mu nope ne mu people power. Obutekalakasa obutajja kulayira. Sente bazifuna 6.5. That's why tekuli member parliament yenna yatekangayo nti twetaaga obuyinza bwaffe. Tekuli kansala ya kikola, tekuli chairman receive, tekuli muntu yenna. They received 6.5 billion Ugandan shillings kutojja kulayira. Ompulira bulungi nnyo, nkugira kati nkuwa genesis w'ebintu bino. Era bagayi bano bennyini bebanga wa abaana jukire bya abaana bali patriotic nga bagamba honorable tutandikidde ludda wanze ndibwe n'abaana nti oli ludda ndi wano ngona bye akwata endamba nga ajuwe nga batracking abaana nga bakwata. That's so abaana baba kwata bonna abali strong across the country. Bati baba bakwata goyala ko Kyagulanyi yakubiranga semo ba iso bakwata abaana bile bisajja DP bulongo bazofuna sente. Buli bana batuzanga meeting kole suwano mu nkuombi nga bakube essimu bajjanga ne meeting baza attendinga bamaze bafune basedi bakube essimu bana bagala okwekala kasabali wano ne bayola abaana kati gungana okwogera kubanga mbamanyi kati wuliriza nno abasajja bano mbatambulirako nabagamye mubandekere waliwo ekintu ekipya Mr. President kyenjala otegeere akabinja kakulwa mpuuga ne banne bakulyetinze akabinja kala bakayita top 5. Akabinja kano kakatula mu nkungana eziwerako. Kakatula mu nkungana eziwerako. Waliwo akatula ekyengera
okulirana omugenzi Deo yafidde ku hotel yawo era abantu bano bibakalimu kati waliwo akabinja katula 2 weeks back ku front page ku Entebbe Road ne bakulietinga top 5 eno erimu ba member parliament bano Wamanga mulimu Mathasi Mpoga Nsamba mulimu Segona akali amagwa Lubega mulimu Muwanga Kivumbi mulimu Abedi Bwanika mulimu n'omukyala Ethero Betty Naruyima bantu batano ye top 5 eno egenda tambule kyawuliriza bulungi nnyo naye top 5 eno eri supervised and managed and controlled by Rogers Mulindwa spokesman wa NRM ye controller nkiddamu top 5 eno eri controlled by Rogers Mulindwa omwogezi wa NRM top 5 eno bwe yamaze okwesettinga buli MP ali mu kabinja kano n'abalabe nkyakolako investigations top 5 eno etegeeza buli member waayo okugenda mu buli constituency yaayo esinkane chairman LC5 afuuke coordinator ku ddiru yaabwe chairman LC5 bwe instructing coordinating ne chairman LC3 chairman LC3 coordinating chairman LC5 LC1 okuba nti batambuza enjiri yaabwe muno n'omukaaga nerabiddemu yabadde chairman wa Kiso omukulu Matia Lwanga Bwanika kati mukola coordination zino bagamba bwe bati bagenda kola business zaba nga ba coordinatinga ne variable politicians already ng'omu ku bo ye mukulu Lubega Mukaaku kuliko omukulu gwe bayita Kiza Akimu ne yagenda okubeera coordinator wo mu Kampala Kiza Akimu ngono akola ku works committee ya Kampala State Council Kiza Akimu mumanyi agenda kubeera coordinator mu Kampala then bagenda kozesa labor politician mu Busoga region gwe bayita Bijirwa Moses gwe bagenda okukozesa eyo n'abala bagenda batandika nga fimu gye bagenda okutambuza eri bweti tugenda kulaga Bobi Wine nti tuli ba historical era tumanye byofuzi tukoya akamanyiro ebyo bigambo bye mu meeting zaabwe nti Bobi Wine tagambwako ye fimu esooka Bobi Wine tawabulwa ye fimu ey'okubiri era bw'omwogerako ng'asindika obubwabwe ku social media nga bujja bukulumba eyo fimu egenda otambula era egenda kwetoola eggwanga lyonna mukitegedde bulungi nnyo yegenda otambula eggwanga lyonna era bagenda kuba bagitambuza naye mu nkola eno bagenda kukola batya nga bwe nabategeeza nti balinda okukola structures okuva ku LC1 LC3 nga bateekamu nga bajjamu abaffe bateekamu abaabwe batuuka wali okugamba nti bagenda kuyita delegates conference nga bakimanyi nti ki bagenda kukola ekintu ekyo kati obuzibu obuliwo kye mutannamanya kiri kino bano bakyali bennyini oba president yakimu batokimanyi be bakona ivinze ne electoral commission okuddira eyinga constitution ya nupo okufulumizibwa Abyogedde agenda aloga agenda ologe asindika drone gisindika oba sindika ya ku maazi ensangi wano Abyogedde naye nkiddamu naye ekijjoomanyi kinyaga bitono nkiddamu ekijjoomanyi kinyaga bitono kitya ate lyafaayo biddiriŋŋana
Omukazi omwenzi bwayenda tegaba mawulire. Omusajja omwenzi bwayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo gwayenzeeko. Nchiddamu. Omukyalo omwenzi bwayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo gwayenzeeko. N'omusajja omwenzi bwayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo gwayenzeeko obutamanya nti gwe yayenze naye mwenzi kafulu. Oba munfuna bulungi nnyo bantegeerekese. Simayo bantegeerekese. Alina okunywa ku mazzi. Maye ebintu bino bisaana okunyonyola abantu babitegeera bulungi nnyo. Ngamba mumpandikira lo message nga 3 nga nnyo bamutegedde. Mwenze ndiwo kubanyonyola bintu bino bwe muntu afuna obunyonyofu bw'abanyonyofu abanyonyokere bunyonyoko. Mukitegedde bulungi. Nze nkunyonyola novaano ng'otegedde. Bangambe bategedde. Okay. Kati abo abatantegeera nga ndeeta amawulire nga ngaleeta mu maaso we batasuubira we galina kubeera be balina obuzibu ne information gyefulumya. Nti nze njogera amawulire agajja mu maaso nga bo balowooza nti kisiga akubeera bwe gabeera bwe bazimbi ne beemiima kubanga nze mba era bagayi bano bennyini bebanga wa abaana jukire bya abaana bali patriotic nga bagamba honorable tutandikidde ludda wanze ndi bread n'abaana nti oli ludda ndi wa ngona mte akwata endamba nga ajuwe nga batracking abaana nga bakwata. That's all abaana baba kwata bodda abali strong across the country. Bati baba bakwata goyala kunga Kyagulanyi yakubiranga semo ba iso bakwata abaana bile bisajja bya DP Bulongo bazufuna sente. Buli bana batuzanga meeting kole suwano mu nkuombi nga bakube simu bajjanga ne meeting baza attendinga baba bafune basedi bakube simu bana bagalo kwekala kasabali wano ne bayola abaana kati gungana okwogera kubanga mbamanyi kati wuliriza nno abasajja bano mbatambulirako nabagamye mbandekere waliwo ekintu ekipya Mr. President kyenjala otegeere akabinja kakulwa mpuuga ne banne bakulyetinze akabinja kalaba kayita top 5 akabinja kano kakatula mu nkungane eziwerako waliwo akatula ekyengera okulirana omugenzi ddewo yafidde ku hoteli yawo era abantu bano bibakalimu kati waliwo akabinja akatula 2 weeks back ku front page ku Entebbe Road ne bakulyetinga top 5 top 5 eno erimu ba member parliament bano Wamanga mulimu Mathasi Mpuuga Nsamba mulimu Segona akali amaggwa Lubega mulimu Muwanga Kivumbi mulimu Abedi Bwanika mulimu n'omukyala Ethero Betty Naruyima bantu batano ye top 5 eno egenda tambula etya wuliriza bulungi nnyo. Naye top 5 eno eri supervised and managed and controlled by Rogers Mulindwa, spokesman wa NRM, ye controller. Nkiddamu. Top 5 eno eri controlled by Rogers Mulindwa, omwogezi wa NRM. Top 5 eno bwe yamaze okwesettinga buli MP ali mu kabinja kano n'abalaba nkyakolako investigations. Top 5 eno etegeeza buli memba waayo okugenda mu buli constituency yaayo esinkane chairman LC5. Chairman LC5 afuuke coordinator ku ddiru yaabwe. Chairman LC5 bwe instructing a coordinating ne chairman LC3. Chairman LC3 a coordinating chairman LC5 LC1.
okuba nti batambuza enjiri yaabwe muno n'omukaaga nerabiddemu yabadde kyamali wa Kiso omukulu Matya Lwanga Bwanika. Kati mukola coordination zino bagamba bwe bati bagenda kola business zaabwe nga coordinatinga ne variable politicians already. Ng'omu ku bo ye mukulu Lubega Mukaaku kuliko omukulu gwe Kiza Akim ne agenda okubeera coordinator wo mu Kampala. Kiza Akim ngono akola ku Works Committee ya Kampala State Council. Kiza Akim mumanya agenda kubeera coordinator mu Kampala. Then bagenda kozesa labor politician mu Busoga region go bayita Bijirwa Moses go bagenda okukozesa eyo. N'abala bagenda batandika nga theme gye bagenda okutambuza eribweti. Tugenda kulaga Bobi Wine nti tuli ba historical era tumanye byofuzi tukoya akamanyiro ebigambo bye mu meeting zaabwe. Nti Bobi Wine tagambwako ye theme esooka. Bobi Wine tawabulwa ye theme ey'okubiri. Era bw'omwogerako ng'asindika obubwabwe ku social media nga bujja bukulumba. Eyo theme egenda otambula. Era egenda kwetoola eggwanga lyonna. Mukitegedde bulungi nnyo, yegenda otambula eggwanga lyonna era bagenda kuba bagitambuza. Naye mu nkola eno bagenda kukola batya? Nga bwe nabategeeza nti balinda okukola structures okuva ku LC1 LC2 LC3 nga bateekamu nga bajjamu abaffe bateekamu abaabwe batuuka wali okugamba nti bagenda kuyita delegates conference nga bakimanyi nti ki bagenda kukola ekintu ekyo. Kati obuzibu obuliwo kye mutannamanya kino. Bano bakyali bennyini oba president yakimu batokimanyi be bakona ivinze ne electoral commission okuddira eyinga constitution ya NUP okufulumizibwa. Abyogedde agenda ologe asindika drone gisindika oba sindika ya ku maazi ensangi wano Abyogedde. Naye nkiddamu naye ekijjomanyi kinyaga bitono. Nkiddamu ekijjomanyi kinyaga bitono. Kitya ate byafaayo biddiringana. Omukazi omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Omusajja omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo gwayenzeeko. Nkiddamu omukyalo omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo gwayenzeeko. N'omusajja omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire. Wabula banenyoyo gwayenzeeko obutamanya nti gwe yayenze naye mwenzi kafulu. Oba munfuna bulungi nnyo bantegeerekese. Simayo bantegeerekese. Alina okunywa ku mazzi maye ebintu bino bisaana okunnyonnyola abantu babitegeera bulungi nnyo. Ngamba mumpandikira message nga 3 nga nnyo bamutegedde. Mwenze ndiwo okubanyonnyola bintu bino buli muntu afuna obunnyonnyofu bw'abanyonnyofu abanyonnyokere bunnyonnyoko. Mukitegedde bulungi. Nze nkunnyonnyola n'ovaano ng'otegedde. Bangambe bategedde. Okay. Ngamba mumpandikira message nga 3 nga nnyo bamutegedde. Mwenze ndiwo okubanyonnyola bintu bino buli muntu afuna obunnyonnyofu bw'abanyonnyofu abanyonnyokere bunnyonnyoko. Mukitegedde bulungi. Nze nkunnyonnyola n'ovaano ng'otegedde.
bangambe bategedde. Okay. Kati abo abatantegeera nga ndeeta amawulire nga ngaleeta mu maaso we batasuubira we galina kubeera be balina obuzibu ne information gyefulumya. Nti nze njogera amawulire agajja mu maaso nga bo balowooza nti kisiga akubeera bwe gabeera we bazimbi ne beemiima kubanga nze mba tweyanzizza nnyo omukulu Kajubi Fred Lumbuye n'obubaka obw'okusomesa obwo bw'otuwadde. Tusiimye nnyo era tusaba tutambulirawo tutereeze eggwanga. Bingi wano bye tulina ebyakyankalana, bingi ebyayonooneka, bingi ebyetaaga okutunulatunulamu, naye nga tulina essuubi n'okukkiriza nti one day one time bijja kutereera. Buli kye tubala, buli kye tukwasaako engalo, tulina essuubi n'okukkiriza nti buli kimu kijja kuba kya buwanguzi. Tusiimye nnyo Kajubi Fred Lumbuye webaligata ddoboozi ly'okulya bannayuganda era tusaba tutambulire awamu, agali awamu kegaluma ennyama. So tusimbule baganda bange, mikwano gyange, tutereeze eggwanga lyaffe Uganda litunyumire era linyumire buli omu.